Obanga lwaki ntwe babaga si lwakuba mwagira Museveni wammwe kubanga n'omuntu asobola okugenda mu ssabo naye nga waliwo omuzikiti ate nga gwe mutuufu abasiru balina okubaamu mu nnyaba byosokodde temugula mpulumuusa naye obuzibu kwe kwagala osiiga abaana baffe obusiru bwo olunaku olwaleero omukyala eyakuba hit ku hit bamugobaganya nga kyonziira nga kyonziira otuuka okugoba abasumba babuli enjiri ku nguudo mwakibuga kiyonjo idiot komawo neera akomawo balamwe mujoze nyabantu komawo kangase bwe babeera mu bifo balowooza bye babisoosera ne batamanya nti ezo kondomu iwe kondomus oyo omusajja abatwala nga si kondomu abakozesa bukozesa n'asuula wali okyali mu ddwaliro mulambo guli mu ddwaliro oligenda okutuuka mu nju nga mulimu omuki omusika kika kyamulonze dda kale ekyo ekifo ekikulwanyo tuke n'okutta abantu olw'okubayagala okukituulamu manyi ojja kivaamu naye oliwo akakivaamu akubadde emabega ate bebasa era bwe nnalabye muganda w'omugenzi bamubuuzizza kakati ekifo ekyo mwabadde nga MP lwaki mwafamire temwekolamu omulimu ne mukitwala yagandi I hate politics njana kyaye politics statement eri deep yagikomyawo abagezi ne tutegeera kyategeeza Museveni kimu kya 10 kyabawa kibamala tulekerawo obboononerako ssente z'akabbo ffe twakula abantu abo ffe tubalabirira nze nasomeranga mu masomero g'abakatoliki oba oliyo nga bagala Faazali Rajja muleetere ebiweebwayo ow'amagye ow'ebikajjo enkota y'ettooke bikinagenda ngajjuza n'akabbo netusonda ngera ne bw'osanga Faaza ng'avuga emmotoka mpya tokyakyala nti ssente za Mukama bazirya kubanga ye kyekifaananyi kya Mukama daswa buli wamala okwogera agambye ebyo Mukama yabyogera kakati Katonda yeebale abali munnange mmwe abantu nga mmwe betuwa kimu kya 10 betulabirira Museveni kimu kya 10 ati kibamala kabba kaveewo zaka ikampala mukadde mu bajje zaka tugijjewo Museveni abawazzako emala kalona limenje bagiya kukatta lwansonga bakagala nnyo kayingiza abantu amate g'enkyukakyuka ne kamala ne kabalekayo mu kuyeekera yewaffe muwoozi waffe kasita akola ekyobusiru yabaana waffe kubanga gwe tumanyi kusekeera abantu bekalamuja baba kuba yoyo muwoozi gwe tumanyi ebyo byalina okwogera mutamiivu abatamidde talina magezi kikulekule kimpemempemete Move kushoya dindako kale mwana wa Kenya emoka mabagala mwe yapira bateeka mu mayiti leba akola general umu bateeka mu mayiti ye yagwa kabenji ne bobe batto omugenzi bochirowooza ndowooza si wenchirowooza ne Bukenya akimanyi simu mativu n'enfa y'omwana we yakola woki Okay, Itongwa kojaman obusula bitese akuma atakumira mpera zidunda achalunda Okay, tuli ku live show tukomye onako lwalero okubaweereza ku Flashlight channel Uganda ne Itongwa mutabani wani mutabani wose kati gwe mutabani wange amanyi okukula guyongo gwa bokireetedde kale tuli ku show ne mutabani wange Itongwa onako lwalero ku live show tugenda kwita musonga nyingi nnyo ddala okuli betwalabyo ebyabadde mu kuziika omukulu tata wa meya neyo wao yakolengera jijero mbinji kuva ku bintu jijero tujidemu vegbebuzi. Okay, good morning all our viewers all over the globe. Mwasuze mutya mwasibye mutya mwina abatulaba abali ku program for nako lwalero mbalamusiza konyo je mutusake engaro omukama yebali ate mukulikeyo mwena abavudde mukuzika eri Masaka bitwala bidde abasajja nga babatwala emisinde n'abakazi kathale nukusase nali manyi nti no ngomwanyenyeza byanyenye ebintu ebyo nti n'abantu abanyenyeza bamunyenyeza kuno
nenga wetuli mu kizimbe awamu ne Itongwa Yeekolera omusajja ateerya ntama ne nkujjukako kintu kimu wagenda n'ongamba oli kiwuggulu mu kubeera ekiwuggulu kye bayita that's what we call O in English. N'atugamba yasooka okugamba nti no omugenzi Jacob Oulanya yakitadde gamba sajja ajja kubemigo malagabika wayitawo just nnaku ezi ne batugamba kati omusajja kituufu yakita nekyo ekiri mu ggwanga Hussein yagambanga nti we need a smart city nenga boloza smart city kwe kuwera kujjamu bisaaniko no smart city kitegeeza nti no to have cameras everywhere, to have computers everywhere. That's what we call smart city. Ne yali amatin smart city. Smart city ngana bakolera mu ensawo zaabwe ziri smart. Exactly. Abafunamu. Mba tumideko nnyo mwenna Momo, Sarah, omusumba Musoke UK tukutumideko nnyo. Patrick Martin Ebiao, Kawoya, Rose, Agenda, Josephine, abamu ne mchala Musoke. Amanyo kutuweza nagamba no mbawereza data era namwe batumideko nnyo mwebali nnyo mwebali ddala atakumira mpeera abatukumire ate invite your friends togayo mukubayimirizawo mukutugwa bebo beba musumba oyinza okuba n'omuntu nga alinamu n'eddiini n'essaaloza n'ebintu n'ebifa fete tetunoonya nti tunoonya views nenga tunoonya kyetugattako bannaffe mu ggwanga video nze bwenkola video erabwa abantu 15,000 omutwalo manya nti omutwalo ogwo abagirabye buli omu agenda kugiwaako omwomu kyekisingira ddala mugifuuka emitwalo 2. So don't forget to subscribe and share kwe tuli mu kizimbe Itongwa kujja wange buza patulaba tutandikira batulaba ku the flashlight egana amanye bamuta Yeekolera Itongwa emizanifu nnyo okubeerako wano omulundi omulala wewawe eddoboozi likabasana nnyo oliwulira lyegiraagira naye nga tujja tambulirawo so ensonga nyingi naye nga tugenda zikwatako bageta kannabwala emu ku emu ate tujja kuzigusa ngenda tandikira ku levels omwe tuli mu level oba level ki omwe amasajja bane phases ezisatu yeziga y'amaanyi nanti bw'oba ewaya nga ya 3 wires gugabaga amaanyi kati tutandikidde ku 3 wires kuliko mukuzika sebo nalabye nga bakwaniriza n'endowooza okay kituufu nalowooza waliwo Itongwa omulala gwe baaniriza nagenza okola akasajja bwe kati katono bwe kati kemanyi omuliro ne gukwata mu lumbe webale kwebeezaamu ng'omuntu n'ekirala nti obwebugagga obusinga nagamba abantu nti ndi omu ku bantu abaavu abasinga mu Uganda. Oli omu ku bava abasinga mu Uganda? Naye ate ndi omu ku bantu abasinga obugagga. Muhoozi Kainerugaba y'omu ku basinga obugagga ne kitaawe. Naye ate ye mwavu asinga ne kitaawe kubanga tebalina kwagalwa. Otegeera? Omukwano kyekyobugagga ekisinga banaye tuyiga okubeererawo abantu. Si ffe Uganda nene nnyo okusinga ffe. Otegeera muganda wange? Uganda nene nnyo okusinga ffe. Leka kulowooza nti bw'oba ggwe Ronald Manja bw'oli akasente n'otereera Uganda ekomye ku ggwe buli kimu kiteredde. Otegeera? Twemanyiize ekintu ekyo nti si ffe ki. Sife Uganda. Uganda nene nnyo okutusinga. Era bw'olaba ng'ekitateredde weewaawo gw'olina omutwalo gugula omuti gwa sabbuuni. Leka butalowooza ku mukazi singa omumaavi oli oba omukyala ekyabadde aze butambala atasobola kwegulira ki. Ebyo oli n'amugamba nti genda oyozesa amapaapaali. Uganda tekoma ku mmwe. Okola muli baavu nnyo wadde mulowooza muli bagagga nnyo. Nwaki nsirikiriddemu oyogedde pointi enkulu demakweri woozaako gwe nga kinoomu nooza nti nategwa Uganda tekoma ku ggwe. Uganda nene nnyo that's why ne Wolford girekawo nekiriba kya nnaku nnyo ggwe okugitunda ojjemu zojjemu yo ng'ogirese mu nnyanga education system nfu gw'ofudde ogenza olw'okwawala ssente naye nga
abaana bo bagenda gyibonaaboneramu nga wabaleko obaweeredde naye batandika onnoonya emirimu nga babuuza ani akumanyi kubanga ate ggwe yali amanyi bano baani akumanyi ofudde kati abaana bo nabo bafuuke bakomona nga nze nabo banoonye emirimu nga wabaleko obaweeredde gibabule n'amalalo go gatuuka okuzika nga tewali zizimba semiti kusajjera webale omaze okubuuza ku bantu bo batumiddeko tutandike webale kubeera musajja w'amaanyi ate nga ebigambo ebikuvaamu bizimbe eggwanga kitiibwa kya mukama ate n'ekirala tosobola kwebaza taata okugulira baana b'enva bwe buvunaanyizibwa bwe tosobola kwebaza taata okugulira baana b'enva kikyotegeeza kyekyo kyateekeddwa okukola ate wabazaalya kyalo so naffe tulina kutwebaza naffe kino kyetukola buvunaanyizibwa bwaffe kuba nti waliwo endiga ezaabula nga omanyi nti ne mu binyeebwa byosekudde temubula mpulunguse ne kino kyetukola kyekituteekeddwa okukola era ffe nga bwe twabagamba twewaayo okuweereza ensi yaffe Uganda tulina okigatako ettofaali but kyemmanyi nti kirizagana there is no rise and rise there is rise and fall genda ku mulamu abantu bagula data okay mwebale nnyo abagula data bammwe nammwe mwebale nnyo ate abatuwa data zammwe mwebalire ddala Yeekolera olowooza lwaki omukyala bayita Catherine Kusasira yagobeddwa mu kuziika kw'omukulu Kusasira essaawa eno batandise okwewogoma politikisa abaana ba Nuupu n'ebirala but for me nalowoozezza nti Kusasira ne munne big eye small eye be bavunaanyizibwa ku bibakolwako tebakubiddwa baana ba Nuupu bakubiddwa bantu bamu ku kyalo but surprising ways ogamba abaana ba Nuupu bakoze ate babadde kamookya Nuupu eri kamookya wokka kyentegeeza nti abo babakubye sippe tubavunaanyizibwako bantu ba ku kyalo omukwano Catherine Kusasira in case obadde tokimanyi ye opposite y'obukyayi buli omuntu lwakwagala ennyo bwe mituuka nga takyakwagala akuddiza bukyayi singa oba omudisappointinze nze bwenkeera ku makya Yeekolera Itongwa bwabwe nendaba omukazi gwenjagala oba ne muteebereza buteebereza nti ayenze mukyawa nnyo kuba mbadde mukola ki kakati ate ono gwe ssaagala ne bwe musanga ku mulango gwa loogi nga waliwo atwala okwawuzaako ebibye tebinkwalawo kuba sikola ki simulinaako mukwano kakati Catherine Kusasira okukugobanga ekyonsiira buli wodda kitegeeza bakwagala nnyo kyova olaba essaawa eno bakugoba nnyo abantu abo abakugobye bamukyalo aye nga Eagles gye yali esinga amaanyi eri e Masaka mu byalo nga Eagles etimba n'otimba n'obubaka miliyoni kakali abantu abamusasuliranga omulaba be bali mu mugoba oluvannyuma lw'okubalyamu olukwe omuyimbi eddoboozi lyo abantu abo baali raisinga abantu basitula amaloboozi gammwe n'ekigendererwa nti time egenda kutuuka okuddiza guba mwoyo nange ndiyowoleko wendyetaagidde e Nigeria aba LDW we baali batta abatuuze ba celebrities babayo ne basitula amaloboozi ne bagatta amaloboozi ne bagamba this must end kino kirina okukomekkerezebwa mbagirawo era oluvannyuma lw'abantu abo kyenyigiramu n'amawanga America wa gavayo ne gasituka olaba abantu bannalinnya bavuddeyo ne boogera kitegeeza there is something wrong in Nigeria era kyakomekkerezebwa mu bufunza abayimbi b'e Nigeria bakimanya kibana abantu batusitula naye ate waliwo time erina otutuuka naffe tubaddize taata yampeerera aba maama n'ekigendererwa nti wemala okufuna omulimu ate nze nfuuke muzadde we mulabirire kabali mmwe oluvannyuma lw'okubasitula oluvannyuma lw'okubafuula amaanyi ge twabasituza
emmere gye twabaliisa okufuuka kyemuli olwaleero amaanyi ge mugijjeemu ge gakuba ffe. Catherine Kusaasira ne Big I bwe baakuba Bobi Wine ewa Arua abirigarizim ne mufiiramu n'omwana ffe mulamba Yasini Kawuma. Omuyimbi Bebe Cool yavaayo n'akola statement akekoza Museveni yasinga ye Museveni n'avaayo n'akkiriza twabakubye good beating twabakoze eki twabakubye mpolampola. Omutembeesi n'agamba akola ki yeekoza. Big I nga twakazika Yasini Kawuma akyali mugole mu ntanda n'abonolya labayo Museveni alisted yonna byakola alisted obasinga nnyo alisted kwegamba alisted mukutta abaana baffe. Catherine Kusaasira novaayo n'okola statement Museveni akyaliwo era nze mulabanga na Yesu assa omwana w'omuntu nga ne muyimbi munno mukwano gwo bwe mumanyi ennaku y'empewo y'ekiro ali mu kugulubana bulamu zaake ali mu kugulubana bulamu. Osegeera ekintu ekyo kaakati mmwe kambabuulira ekintu kimu wabawo akaseera ak'ennaku ngera Kusaasira yagaye twalengenze mu kkungu buli omu baleetawo politics. Kaakati buli waba akaseera ak'ennaku bw'oba tosobola ku sidelininga na muntu ali mu buzibu you better keep quiet. The best option. Tomuduulira tomusekerera tovaayo kuwaana muntu amukozeeko buki bulabe olwayo munnange ojja kwesanga ffe lwaki tetubaagala obanga lwaki abantu tebabaagala si lwakuba mwagira Museveni wammwe kubanga n'omuntu asobola okugenda mu ssabo naye nga waliwo omuzikiti ate nga gwe mutuufu abasiru balina okubaamu munyewa byosokudde temubula mpulumuusa naye obuzibu kwe kwagala osiiga abaana baffe obusiru bwo gweoba ogenda mu masabo gogenda naye toleeta masannamu wange kuyigiriza abaana bange weyawongo kyo kitukola ki abantu kyebabavunaana si kibi okuwagira Museveni wammwe muba mwasalawo okubula naye mugwe naye ate temuwuddisa na bantu balala osegeera muganda wange temuwuddisa na bati ate n'ekirala lwaki mwagenze kubeera walukagga mu kaseera k'ennaku era ne mukiganda twadde mu kkungwe nga Yasini Kawuma yali mu ntaana muva ne muwaniriza amukubi mwali temusobola sirikako kale Lagaddi alina watuuka n'akuba olowooza ne tukimanyi nti awagira Museveni tetukimanyi nti Lagaddi wa Museveni tukimanyi bulungi nti Lagaddi musajja wa Museveni naye mu kubeera musajja wa Museveni alina waakoma talumba banyigirizibwa ye asalawo ali ekikere kye akimire yakkiriza kabali bano lwe bamala okulya ebikere nga bajja batukubira empiifa abayala osegedde nga bajja batukubira ki empi naye Catherine Kusaasira jjukira nnyo abantu gye baakujja Museveni oyo Uganda erimu abantu obukadde 47 oluusa lwaki amanyiimu gwe twamala kukuwanika n'akulengera ffe abantu Museveni abuukira etokota wano mu kusindika tabaako kyokka ate bwe tumala gisindika n'etokota nga Kusaasira abagamba mugiveeko Museveni wange akole ki atuule osegeera muganda wange Catherine Kusaasira wajja olina kakiggwe mu Eagles. Catherine Kusaasira jjukira omuwala gwe bayitanga Namugambye yali mukyala wa Sseruggoyo kati bba omuwala oyo wamugobesa mu Eagles n'omugoba ne mu makaage manyi lwaki yamugobe nti Sserugga atuuka yeegomba Kusaasira alaba nga yakola ki yamukolera yasinga tusegeera n'amuganza kale ne mu Eagles n'alaba nga ate abantu Kusaasira gwe basiimye Namugambye yamugamba kola ki kite fuluma Kusaasira abantu ne bakwagala okuva ku kitiibwa ky'abaami ne bagigula nojja I love you ne bagigula osegeera abantu ne bakugulira essaati esooka ne bakugulira akapale kana ak'omunda ka taaji akasooka ne bakulinnyisa ennyonyi esooka
ne bakuzimbira ennyumba n'amapoloti ebisooka Caroline kusaasira mu kuddiza abantu abo bakama abo wasalawo okukolagana nabo bakola ki babatulugunye babanyigiriza osegeera muganda wange byonna bye bakolera atobijjukidde n'ogenda n'ekingi naye nga wabaddewo kino kye bakuweera muki mu mpolampola bwe nosalawo n'ogenda n'ekiki n'ekingi n'ovaayo ddagala lirinnye omusawo asasulwa bubi omusomesa asasulwa bubi kaseera akalongo ke bamusasula n'okujja tekajja kabe musirikale wa poliisi asasulwa bubi kabe yalwana asasulwa bubi bazireeta kusaasira alina kino ekiwala kyatambula nakyo kimalaaya nkyerabidde erinnya nkinzijukize kyakola nakaba kyaka vidiyo wagira NRM ensi ekunyumire nammwe mulinde gavumenti yammwe bwerijja mulyeyagala kwegamba ero gavumenti si ya Uganda kiri awo kiwala kyetunda si full figure kakati ero gavumenti si y'abantu ekitegeeza y'abantu abakkiririza Museveni nammwe gavumenti yammwe bwerijja kyekyegambye okukkuta n'ojja otufuuyirafuuyira n'otukubira empiiyi kyabuki kyabulabe nnyo nga kyenkomezza kakati kuba akafaananyi ak'omukyala eyaweerera omwana w'obusawo naye nga yali muwagizi wa kusaasira ng'olunaku olwaleero anoonya mirimu buli watukamugamba ani akusindise nga kusaasira ate asoma yadde S4 eyadduka mu kusoma n'agenda n'aguluba n'abasajja olwaleero ssebo alina emmotoka ya bukadde 5 ali ku musaala akutte ssente nnyingi ziringa envi z'amayanja nkanja awummule mirembe wagira NRM ekunyumire nammwe mulinde gavumenti yammwe idiot omukazi omukulu atalowooza olowooza agali talyanga ku ssente za Museveni agenda azitembeeta atyo agenda aduula atyo agenda avuma abantu magufa kakati abantu abo bali mu kyalo abamugobye be bantu abamuwagira kubanga bwe yabadde sabbuuni yali nnyo waliyo basingo mothers mu kyalo atasagula kiro kya sabbuuni omuyimbi waabwe gwe bayagala ennyo nga batunda n'ebibizi byabwe biruusi bagende bamulabe nga balanga bulanzi titeepu eno efulumye ewakasiiwukira beeguni mu gisangewa ne batunda emmwanyi ne balonderera bagende bagula etteepu ya kusaasira tebalina kyakozesa leero Catherine kusaasira eyali badde eddoboozi lyabwe yali mu bakinaggukira yali mu bakola ki bakinaggukira Catherine kusaasira waliyo igozi yatimba ngeyo mu byalo ewammwe ne bajja nga bazze kulaba kusaasira bamusasulira omutwalo gutya oba emeka sooka weebuze lwaki wabeetwalidde mu HD ne bagaana okukulaba ku bwereere fulu abagulanga ddeeka omanyi bakusaasira bajjira mu mulembe gwa ddeeka wamwe muziyita ddeeke zenziyita ddeeka abagulanga ddeeka bakulabe olwaleero obeetwalidde bakulabire obwereere bakugamba twakowa toleta mbiziyo muzikiti osegeera kabali kusaasira tudde ne bwasasula abantu bamulabe tebakyayinza kumulaba tebakyayinza kukola ki naye nga bamusasuliranga omulaba olwaleero bakola ki badduka mudduke mwafuuka ebyokwesittala mu society Catherine kusaasira wajja olina kaki kusaasira gwe yajjamirako nevulwa kuba wali kiwala kigimu kya mubiri kakkana ng'ogolye namugambe mu Eagles newa Sserugga because tukoze eki tukuwagidde naye amaanyi tetubataddemu gemukozesezza otukuba emmere gye twabaliisa abange mugijjeemu ekuba ffe omuganda wagambira sikawake weeyolera tekakuluma enteega kitegeera basaavanti baffe betwakuula basita obwasita babukozesezza bubi bakkiriza omuntu atamanyi yadde edduulu okuddibaga ebitone byabwe waliwo ekintu kye tubayita legacy twabadde mu kuziika nga boogera ku basudde nga buli avaayo basudde naye nga basudde yafa naku z'omwezi ali 11 omwezi gwali gwa 7 gwali gwa 6 I think mwaka 1997
Emyaka 2 mweta bigitokuba mati. Ne because legacy ye yali positive to the community. Teyakkiriza mulabe jingira, teyakkiriza kukyaba. Fire bongo lutaya kakati tuli myaka 3 kukyayingira entani. Ne tukyamujjukira because legacy teyajiwamu busera. Abulimu omunnyo. Kakali mwe mwakkiriza legacy ya mukujiwamu obusera. Catherine Kusasira yekko omukyali yali asinga yamanyi mu Eagles production. Ekyo swalo kyemphasizinga ne bimbawa ne bimbawa. Yali wamaanyi. Ye mukyali yali asinga banna amaanyi. Kakali omukyali yali asinga banna amaanyi oyo yakuba hit. Hit ku hit. Yakuba hit ku hit. Olunaku olwaleero omukyala eyakuba hit ku hit bamugobaganyanga kyonziira. Bamugobaganyanga ki? Nga kyonziira. Kakati muganda wange mmwe mwateeretera legacy mwakkiriza okugiryamu ebiki ebinyeebwa. Mubitereeze bino. Bambonyabonya nzateekamu. Legacy mwagiryamu ebiki? Ebyonziira. Ebinyoobwa. Music wamu mwamukwata ne mumujja mu society ne mumuguza Museveni. Byebyo nno bannange mukkirize nkube wano ku byabayimbi abo era tujja kubyongerako. Okay. Nga tatuna kuva ku bayimbi. Olowooza lwaki community omuntu musajja gwe bayita Big Eye twali tumumanyi nga agenda kuzimba abavubuka tumwegombeko things of that kind. Kana yafuuse ekyonzire eri community. Kale ate oyo yaddira n'afuuyira ebirime bye Faraday. Eddagala eritta omuddo gw'olumbugu. Ye yalifuuyiriza ebirime bye music yafa. Analysis yo olusi ngena nebuzamu kunengamba Yeekolera. Abamu wakyawa oba is the reality to the community. It is the reality. Ate ningeje. It is the reality. Big Eye. Ya music we waba yali lubuto yalujjamu nga tezinna zaali. That is it. Manyi analysis yo chenjagalako enzijukiza ebintu nali simanyi kati ogedde ku basudde naye webale nnyo okukyalirako omukadde wa basudde baana. Kyebayita okukola obulungi. Basudde yafa buli lunaku afuna omugenyi aleeta sukaali kuba omwana we yamulimira oluguudo. Yamulekera ennimiro, yamulekera emikwano. Ekyali gyamulabako, ekitamulabangako, yamulekera emiki. Emikwano. Yamulekera emikwano. Big Eye. Radio oyo mugenzi. Bamwe bakyamulabirira. Ekino kyansanyusa. Big Eye. Golwaleero naawe tukuba tunalabirira nnyoko. Mulinnya Big Eye. Tekisoboka. Kale, awo ebyabayimbi tubikomeza ate mbebaza nnyo mwena abagenze okungubagira mukwano gwaffe Honorable Lukaga omukama abaddize transport n'ebintu mwakoseza byonna. Omukulu Itongwa yabadde among the best generals that arrived at the right time. Now you know mukwano eri community. Era gukuume tobujajana. Toyitoko. Bobo tazo kwata right. Tambula mu right. Bobo li ku left tumaye tujogwa. Titawa kazambi. Tawa kusasira. Kale se. Tojja mu ero gaali. Kale tulinye bat. Ekyokubiri ekiriwo kiri mu dio kiri mu gwanga. Kampala nga tujimanyi nga bulijjo. Bwe tugamba Kampala tutegeeza kibuga. Nga biki kibuga ekikulu. Kibuga ekikulu. Mwalimu omusajja badde bamwanda lulusu. Badde bamwanda lulusu. Omusajja atunyiza obw'olubuto, atunyiza akaana akato, owa boda boda n'abasigadde abantu kikekyo ffenna kugamba atunyigidde awo. Naye olunaku olwajjo oba president yabikoze oba waliwo omulala yamuyambyeko bamukyusiza Kampalarians bakoze zi celebration. Baku celebration yolanya tetuna mutuukako. Abantu basanyuse okulaba nti nno Hussein bamututte yumbe kali aba Hussein bayina ekintu kimu kye batamanyi ba Hussein. Nti Kampala si ya nnyoko nakigambako si ya kitaawo n'ennyoko. Wakyogera eyo Kampala twagala kulongoosa kibuga muveemu mutuwunyirira Yeekolera mutuwunya ya nnyoko.
Karoliwa jange otugambe nti tukuwunyirira otugenda okugoba abasumba otukokukwata abatunda ku lwanyi juzu tasbiru n'ebirala otukokugoba abasumba babuli enjiri ku nguudo mwakibuga kiyonjo idiot komawo neera akomawo balamwe mujoze nnyo abantu komawo kangazze bwe babeera mu bifo balowooza bye babisoosewo ne batamanya nti ezo kondomu we kondomus omusajja abatwala nga si kondomu abakozesa bukozesa n'asuula wali gwe yakumaze kati yakututte yumbe kakali amaze okukukyayisa abaana bannyoko ne kitaawo kati akututte yumbe obatakumanyi genda obaleteko essagaliko agenda obatwaleko essagaliko fe abaganda tuli baddembe genda obatwaleko essagaliko oyinza okwesanga ffe tubayinza kuba tukumanya ate omutabani wagundi genda twala essagaliko eyo eyumbi Museveni yakuteze bajja kusabula twale essagaliko mwana gweyumbi mwepankapanka nnyo osanyiranga gwewali osanyiddeko buvumira teribuukira ku munyango bw'obeeranga mu kifo tolaga nnyo bannankulu oba basenkulu siggwa abasooseemu era siggwa abasengi entebe mw'otuula wabawo gw'osikidde naye sooka okolenga save ab'omuzikaatiya tebasoma tebamanyi byafaayo Lusaini Udu abaana bali luzira naye alina balesa luzira bangi omujjegga senga abane mu lugendo lweyumbe n'afiire abakyala olwaleero banonya kye baliisa abaana babbawe wabasiba mu batembeeza mu kibuga kibuga kya kitaawe ojjadde ekibuga kya kitaawe kitaawe nanyini kyapa okutudde ekibuga bana galina ebikolimo galina ebikolimo ekikolimo kimututte eyumba anaaba aline mukube nga tulere mukuba abayimbe bagambe ko abaleetedde ekizibu batugambye basalawo bo babyetegekeranga ebizibu Hussein ekituufu kiri nti abannakampala bakozeko celebration webale kugenda basanyuse mu katono kuolanya naye ate ku ye abantu bakoze celebrate kuolanya ase ku Hussein tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akoliko kyanasobola okukolako naye bannakampala obabonyabonyeza nnyo dayo wejuse mukatuli kyaga mukatu kyakola bwati weko mkifuba limuononyi ddala Katonda agenda kusasa tukyali mu budde bwa kisiibo negenda osibeko Allah akusasire oleme kugenda nga bali bagenze tuvuddeyo awamukulu Hussein tulinye bati tugenze wa mukwano gwo si mukwano gwo bedawa nange gonsinze okumwita mukwano gwo gonsingidde ddala nvuddeyo tugenze kubayita Anite among Sutherland amasa mta Sutherland ndio mkazi yeye usaba nange abadde ba black n'ekifaananyi Katonda kyamuwa nakyo n'kigaana ayagala kwesimbawo tukyalina okwekyo Ruth Acheng naye neyesimba nga tonagendako kwekyo kino kitegeeza ki eri ensi olubalya lw'okulaba mukwano gwabwe munnaabwe tanaba kukira mu ntaana bonna bali interested mu kyolina oyiga kiri kimu tekyo kifo kikulwanyisa okigendemu oliba tonnagenda mu ntaana nga balasedde omusikaawo okyali mu ddwaliro mulambo guli mu ddwaliro oligenda okutuuka mu nju nga mulimu omuki omusika kika kyamulonze dda kale ekyo ekifo ekikulwanya otuuke n'okutta abantu olw'okubagala okukituulamu manyi ojja kivaamu naye oliba wakakivaamu akubadde mabega ate bebaserebule atunulira Anita Amongi ng'atadde robu mu maaso robu zitya robu n'obutungulu yakalusa robu na butungulu kandi kino kikugamba tewali kabaka afa omulangira n'alumwa amanya nyiza okudda si kumanya waliwo gwe tuyita crown prince omulangira alindiridde Namulondo kabaka bw'afa naye kuba mukisa gwe okutuulako ki yensonga lwaki abaana abo wano baffe mu Buganda tebakuliranga mu lubiri na mu Buganda ate bakuliranga mu Bwakabaka buki bulala alebefuna kinyegenyege kiwamba kitaawe kakati olwaleero munnange
Anita Mongi yavana n'ateeka lobu mu maaso mwalumiddwa naye ate yasooka okutwala empapula eziraga interest mu kifo ky'omugenzi olabye ensi halaye bannaye onnumye nnyo naye ebyapa by'emmotoka biriwa ebyapa by'ennyumba biriwa kaadi eriwo y'emmotoka beebo bannamwandu tayipu eyo mumpe ku buugi omwami wange nnumye nnyo yanaye kaadi y'akawunda eriwa ekyapa ky'emunyonyo kiriwa kaali Anita Mongi yakabanga abalaawo nange nfunyira kufuuka sipiika ate nalifuuse eddiwo nakyaliwo kikiri kyeggambi nti kabaka bw'aba afudde asinga okusanyuka ennyo mulangira abadde alindidde Namulondo kubanga teyakuliranga na mu Buganda bamujjangawo si kulwanga owamba kitaawo ng'ate olina kusooka mutta ntegeregeza olina ekibuuzo ekya bannange tunaatera ebibuuzo gyebiri olowooza Ruth Acheng ye empapula she withdrawn from the position not to become the speaker ye yazijjayo n'agamba why ndowooza seeteekerawo she was interested at first but later on empapula n'azijjayo yatidde kyolowooza Museveni yebadde amutumye ziteekeyo tulage nti bangi buli eyagenze Museveni yeyamutumye omanyi Museveni yakozinga trouble ate ku ssaawa esembayo najjanga omunonozi yakozinga obuzibu enkya najjanga eddagala kati yabasindise mugende mulage nti kino ekifo tetukyagaliza oba Amongi bonna bakyetaaga alage nti walina democracy munda mu kibiina nti buli omu asobola okubuga kyategeeza. I love that analysis as well. Ewa Mongi tuvuddeyo tugendeko tugenda sembe kabwejumbira mwennyini omugenzi nga tunatuuka omanyi ebiri mu gundi mu Karamoja twagukumye gwayase Oluganda baluwulira gwayase Kangadi Yeekolera Itongwa akedda gambi mutabani we yafudde buto taata tebakuddiza obuddiza omwana we tebakuddiza obuddiza omwana we bwogera ku makya nga ng'oba wajja ewange nenkuwomolange nga mulamu kati mu kumunziriza nga afudde olina okudda n'alipoota entuufu ku kimussa omwana affe batwamukuwa muki kaali ne bano balina okugenda n'alipoota nti omwana yafudde buki butwa akati ne taata nabadde njawo nga omwana wange yafudde butwa era bwe nalabye muganda w'omugenzi bamubuuzizza kakati ekifo ekyo mwabadde nga MP lwaki mwafamire temwekolamu omulimu ne mukitwala yagandi I hate politics njana taye politics eyo statement eri deep yagikomyawo abagezi ne tutegeera kyategeeza Katonda wange kino kye bayita okwewumya ensubi buno bukaali kali Museveni akyayiiya ngendereziko oba sigenda olaba okubika kwali kumulemye ng'akutidde nekye nimuwewulako omugugu emugamba otidde kankuyambeko nkubikireko kakati era ndi kumuwewula mugugu mulala okugjako anaaba mubezi mukyamu nga tasimba ndi kumuwewula mugugu mulala kugamba bantu kyasse muki kyasse mugenzi kakati Museveni ali nebaza bannange olowooza lwaki bagambe na kino nti tagenda bagenda kutwalayo abantu abayite as in they will just invite but olina invitation letter togenda kuziika olowooza kyekyati kwa mu Buganda sorry as in kwa mu Uganda kuziika kuno si kwa mu America kwa mu Uganda sio kali fe mu Uganda tebatuyita kufa olina okugenda ono mwagala olwo tabadde sipiika wammwe abadde wa ggwanga kakati bannaggwanga abaagalwa be ale mulembese okuziika bemulembese okuziika muswadde nnyo namukwenyeza nnyo anyway mumweziikira ate kubaagaye twagala nnyo emirambo naffe situwagala nnyo era mirambo siti baagala kulemesa Kyagulanyi kugendayo balina kumuyita Itongwa bonga kwa nkwagadeko tebaagala agenda abuuse Bakalamujja asaga baba ninga tambulanga nzi andi bakacheche bayeta nti okuziika kwa kaadi janti mbaga anyway naffe twagala nnyo mirambo yate gitugasaaki
Musaga tugenda leero mugende fatugandayo leero mugende zisagala mirambo n'okutambula ogwo okugenda sina interest nange kangende maleyo bagambye ndi musezi bagaye ndi musezi nti njayanira nnyo okulaba abafo basigaze omulambo gwawe waliyo omuntu ajja n'akola ekintu ng'akuwewudde buwewuzi ye n'alowooza nti ali mukulu kaali mutuwewudde tufunye n'ekyokwekwasa nga ffe nganze nti bannange sajja tebampa kaadi temwemba nali siriwaakujja mwebalera nakyo kituyamba buli kyemukola mutuyamba ne Basaaga Bob Wine His Excellence ajja balumba mu Robodaba style ajja abeeri ate babagala nnyo Nuupu anti ebizibu bye tusanga bali balowooza Nuupu ya Buganda which is not true naye ebizibu bye tusanga ng'Abaganda n'abantu abo bye basanga ate bo banyigirizibwa nnyo n'okusinga ffe Abaganda kuba tojja kwesanga nga bano buli munyago gwe babba mu ggwanga ne gwe babba eyingulu ewaabwe baguleeta wano mu Buganda kuba baagala okuzimba ensi yaabwe naye bo gye bataliiko waabwe mu mbuzi kati baagala kukola nsi yaabwe mu nsi yaabwe kakati bali abeeri ate batulugunyizibwa nnyo n'okusinga ffe so bano baba balowooza nti baasobye nnyo ffe Abaganda ffe ate baatunyonyogera bali babakuutisa bulaashi y'abuuma ku mubiri tutambula tunatera okumaliza program for lunaku olwaleero. Don't forget to subscribe and share. Kindly share, invite your friends. Bagandi Itongwa Yeekolera kwali ali ku live show. Comments and advice are welcome. Aina kyatugamba, share with us and update us. Tugenda kusiganga tubagamba tubabulira what is taking place right now. Currently tulumbye lwaki nayola nyaka awamule lwaki Muhammad Segirinya abamu ne Alan Sonyana ababiri abo they showed their interest mu kwesima ku kya speakership ebintu kikeejo naye oluvanyuma mukulutibwa habulwa ne government yakutibwa habulwa abasajja abalemesezza ate omusajja nga mulwadde agamba Museveni takyakola kintu kibi nneewuunya kuba ekyo kyali alikola ekirungi ate alinkuba enjugu endiga musajja afa abadde atya akoze ekyamagezi leero tufudde so omulalu gwawe mula si mawuli naate omulalu gwakwata ekidomola akuleetera amazzi ate weewuunya so Museveni akola byakirabu seewuunya ekyo kyenabadde musuubira kibuuzo ekirala leero tongoli mukambe precise on point the point kale mwebale nnyo tukyaliwo omukulu gwe bayita alitwa Rebecca Kadayo bagezako munyonyogera gye empapula nabigaana buza kyabudde kuki simbizi Kadaga simbizi sorry ya simbizi nti asesema nalya ekyo kye yakisasimadde ekifo yakyesonya ate n'ekirala ye train tekuba advance yalumba yagenda kale mwebale nyuma ddala n'ekirala I don't know how it is Bishop Reverend Father owa Kisubi mbu yakoze apology n'agamba mutusonyiwe but I was just forced okola binakola kaba yakoze apology that is good bwengezaako gisikaninga tekyabadde kituufu kuba New Vision tyakiti mu headline tekyabaddemu tetwagala yetonde twagala mumusaanyaawo tutereeza ku kanisa si kumutta twagala kujja kawukuumi mu nju ya Mukama nalumba omwana omuto malayika ya Mukama n'omuwaayiriza ate ng'eddiini etukubiriza obutawaayira kati asomesa ki abaana oyo ayina byabasomesa secondly bwe mukeera ku makya ne mugende wa Museveni ne mulya ssente kimu kya 10 aveewo Museveni kimu kya 10 kyabawa tibamala tulekeraawo obboononerako ssente za kabbo ffe twakula abantu abo ffe tubalabirira kye nasomeranga mu masomero g'Abakatoliki obuulio nga baga Fazal erajja muleetera ebiweebwayo wamajja ow'ebikajjo enkota y'ettooke bikinagenda ngajjuza n'akabbo netusonda
ngera ne bwosanga father ng'avuga emmotoka mpya tokyachala nti sente za mukama bazirya kubanga yekyo ekifaananyi kyaki kya mukama. That's why buli wamala okwogera agambye ebyo mukama yabyogera. Kaakati Katonda yeebale abali munnange mmwe abantu nga mmwe betuwa kimu kya 10 betulabirira Museveni kimu kya 10 ati kibamala kabba kaveewo zaka ikampala mukadde mu bajje zaka tugijjewo Museveni abawazzako emala ne bazunga n'amajjubba ne bagerera mu majombo wowe bakinzi Museveni abawe ssente. Kaakati omusajja amala okwogera naga ebyo mukama yabyogera olwaleero yakoze omwana Katonda yeebale. Kaakati olwaleero bw'aba akoze bw'ati omwana kitegeeza ebyo mukama yabikoze. Lwaki muswaza ekifaananyi kya mukama? Bakitegedde sina budde nzi. Sina budde. Omukama bw'amala okusoma misa agamba ebyo mukama yabyogera bimuwulidde biva mu nze. Kale kitegeeza bw'awaayira omwana ebyo mukama yaba abikoze. Ekifaananyi kya mukama bakisudde. Beerabidde nti bali ba Katonda. Otwadde kyaliko ekyo ne kujjako gwe bayita Ichuli Isma. No way. No way. There is no way kati nze Yeekolera Itongwa namwogerako lumu. Sisobola kukeera ku makya nga abasoga bali mu kulwana wambuzi ekyabazinga omutuufu agabula nange nembiyingiramu kubanga siina experience yaabwe nabikire basinzirako okulonda kyabazinga waabwe ng'amakulu gaakyo. Kyentegeeza atali muzadde simuleeta mu nsonga za kizadde. Na musajja nga mukulu talinayo mwana. Sijja kumwononerako budde sigaba relevance era sigenda muteekako obwongo bwange. Musajja nga afuuse kyeneena. Olaba gye naganye omuntu obumwogerako tujja kibuza kuba kopolo mujja buuza kwabo negye naganye. Kale mwebale nnyo tukyaliko ku program yaffe olunaku olwaleero live show. Mwenna bali mu diaspora kindly musobola okuba ku namba ye sooka enamba y'essimu sooka ogibako. Enamba yange ya WhatsApp eri 0701 74 88 0701 74 88 WhatsApp obufuna Itongwa teeka erinnya lyo omenje ganye bakodde ka airtime katuuke kwatojja kubeera nga twogera bwogezi. So enamba y'Itongwa yeeyo ngisindise n'olw'ensonga eyo asobola yenna yina awulira nti naasobola to stand with him, stand with us for different programs. Please kindly, you are all welcome. Itongwa omusajja ateerya ntama era kino kisa kya Katonda. Minisita Yeekolera bagambye webale nnyo oledda okuweereza ensonga webale okusomesa eggwanga. Masaba wa Bobby agambe James from Namusindwa watching you live. Wano bamuyita kati tulinze ako Karunadi Mayinja nakuba kakubi kebalinze alako bagenda kukatta kaya ate omwana oyo ansanyudde alako bagenda kukatta waba akaagala nnyo omanyi lwaki baakaagala nti ennyimba zekayimba zezo zennyiniza baye kwanalisise no kwenkoma nzitukiza tombuuza ekibuuzo ekiramu Karunadi Mayinja bagenda kukatta lwa nsonga baakaagala nnyo kayingiza abantu amate g'enkyukakyuka ne kamala ne kabalekayo mu kuyeekera be bapaba bamafiina meja Kiggundu oyingiza abaana ensiko omasozi wa Museveni akuwa amnesty eri abaana ne babatta kali ye Mayinja obusungu obamulinako Mayinja kuba tuli ku bunkenke ng'akimanyi tuli ku bunkenke Africa teri ayamba ayagula ensi kuba tugitunda. Kalali Mayinja nga bwe bamuyita mu kitongole ky'ebyokwerinda kyonna nnyo kyewayimbyeko nze bantu be bantuma ino bigambo by'abantu si bigambo byange bannange nze bantu be bantuma kakati n'ojjuuka buuza kati ate okugenda okuyimba ngwe akalulu twakebuzaako meeting twagituuza ku kalenda ku PTC wali we twagituuza watwebuulizaako wa ng'oyimba muzeeyi akalulu kubanga bwe baakuyitanga kubiri waganze n'eddoboozi lyange bino byensanga mu bantu byennyimba owange watusangawo okumanya oba twoga nti muzeeyi akalulu kati bagenda kukatta bussa akaateko naye kagezi
mbwe manya gye bajagala tekazze ne usikundiza kagezimu teyalabise kagezi mbwe manya gye bajagala tekali nnyeyo olaba ko baganya kusaasira bati ate ggwe yali essuubi lyabwe ate ggwe Ronald Mayinja yali essuubi lyabwe Ronald Mayinja ennyimba ezakufuula Mayinja zeezo Ronald Mayinja watuuka time nga ggwe Eagles fe abataasoma ba Eagles Mayinja bajja ekibibi tetugaba Eagles Mayinja bagenda London Mayinja bakube twakutegedde olw'okuba mwalimu Mayinja waabwe eyakuba tuli ku bunkenke omulwanyi waabwe zazijukira twali zigoti awo nga Eagles etimbyewo Semakula ne bayimba Batutaya ne bayimba Seruga ne bayimba Sekamatte bani bamaiso kati abantu nebakasuka obucupa ne batandika okka ffe twagala Mayinja ajja tuyimbire tuli ku bunkenke twagala Mayinja osegeera Semakula abomanyi nti yabadde taata wa Eagles ebbanga ddene nakwata essimu nga Lutaya baddusa agiteeka ku loudspeaker bw'ati kati olwefulumira eri mu mizindaalo eminene Mayinja abantu b'ekyayi baagala ojjo bayimbire tuli ku bunkenge Mayinja abantu we boonoona ebintu bino Mayinja ye gwe avunaanyizibwa Mayinja kyabanga agambye abantu b'ezigoti mwenna ndi mu kkubo Mayinja wammwe ajja abayimbire tuli ku bunkenke endulu nevu kaakati bankyali awo akadongo ne katandika tu weweesiimisa Mayinja olwatuuka ku stage endulu yali essa abantu kuolwo mbeeredda mu nteeko omulwanyi azze kakati olwaleero omulwanyi yabalyamu olukwe yeyagenda ne Museveni kale ate ye omukwano muti gwe bamulinako kugenda kwekubisaamu obukyayi mirundi 100 kubadde wakoma ku ekyo okola n'akayimba omuntu azaalwanyisa abajazi kigwali akala omudongo ovuma muyimbi munno kyokka naawe oli mudongo kibanga wonaagamba ebyana by'omunju bino bisiru naawe ng'ova mu nju eyo oba weevu ate nga gwobizaala kakati ye Museveni arecognizinza amanyi gonamanyi abajasi baweddewo gye bali ne bagenda kuzannya kitono nnyo mu kulwanyisa Bobi Wine ye n'amanyi amaanyi go ag'omuyimbi naggala nkubiraayo akayimba teyagamba mujasi nkubiraayo essasi nkubiraayo akayimba nkwegayiridde kansagulire ekkalulu bw'olwayo tomanyi maanyi go okyagakkakanya kyalwanyisa abajasi ate tukuwa omudongo naye nga n'omujasi akugambye gwe omudongo gwe w'amaanyi akuwadde lwanka nyimbiraayo akayimba katomanyi maanyi go omusiru tamanyi nti emmundu ya Museveni bw'abeera ebusegate ku makyengera kyokka akayimba akafulumye kati essaawa eno dakika 2 kali London essasi ne bayita oluyimba ly'amaanyi oyo music kankubule teri muntu ayinza kugamba Ameria kyambadde tayinza kugamba tumwini nkubirayo essasi ngende empangula emawokota ayita erudamaanyi Kameria osegeera kali yo omudongo tamanyi maanyi g'omujjeggo oyo osegeera muganda wange omwana omuto tetumukubira masasi mu bbanga okumuwoyawoya okukakkana tumuyimbira sirikawo bebi oba otaanuula tumuyimbira sirikawo bebi ne yeebaka abakyala bayomba ku mizigo music bwe bubaka obudduka amangu kikiyonvuma naga siivuganye naawe n'olinamwanigula oli spare tire nga lebegamba kigambo na kimu nebeekubya music akwana omukazi n'amuleeta mu maka ate nga bwoba omukooyera yagenda omumugobamu music otonyagala ngenda kaba manya nina mama nogaba nesita yekamwagale ngoyina voko kamwagale badde mpita mmere I'm a music analyst my dear I'm a music trainer okay kandi noga kanjagale Yeekolera ngenda kutta omwana w'omukazi wuyo mulekwa mpeereza akayimba kaluna mubiru n'obutiko ne lungiwa kale ate olwo omutuusa mu maka n'olaba nga akufungidde ekyonga otandikira mumugobya nnyimba omusajja kiti kya muwogo okisuula wekirandira kale naye ngaakugamba yakunobamu omwami wange yakusibamu ebyange ngende nawe nomwana oba ogenda wakiri naafuna omulala gemanja music aleeta omukyala mu maka naye nga yagenda omufulumyamu kakati kyannaku nti omuntu alina ekitone ekyo tamanyi maanyi ge nti nente tugifuuyira oluwa
Lugaju nijja awe number Yeekolera one more time. Yes. Nijja More time kale. Ngenda kujongera gibasomera. Najwandise the message awo naye kale kanjibongere. Lilian ajagala. Enamba Yeekolera gisome nsinge bakulaba. 0701 0701 74 74 88 28 Lilian Mukasa enamba Yeekolera yiyo ngisome once again njaga kindly let's move with him right now on this kindly our lovely show tuza dakika 5 bweziti tumalirize nete mukumaliriza kuno nsaba Yeekolera mujje Masaka ne muligamba wayi abatuze bakwetaaga era webale kuteeka muku webale kuliza mutabani wange abenjovu we bakuzaala bamama wo Buganda kojja wa mama wo abanyoko nego guy kale mutabani wange bale kutuuka nga buche yoso kumpita mutabani wo kubanga olukula lulyo nkogwa kubanga kale atuuka kufaate nga nze bwayita taata kale olukula lulyo nkogwa lumpa kyumpa andi okampisa mutabani wo Lilian webale Lilian agamba genda kusekako airtime one kati nkwadde mukama akucho singo kwagala Lilian webale nyobali ddala kumwebale kwagala Yeekolera Itongwa mutabani wange tebaagala nze nakibagamba baagala ebigambo bikuvaamu mwebale kwagala bigambo nze ndinte oyagala nnyo amata agakivaamu era lwerikamizo jjajisa lwogiri essupu kale nze abantu tebanjagala era nenkeera nenva ku mulamwa nina ebigambo nembivaako bajja kunkyawa bajja kunzita nga bwolaba amayinja bebabonabona n'edduniya kati bwekweka tekukyayinza nakujja mu bantu ate bwe basasuliranga okulaba kandi nebwereeterayo obwerere bagoba bugobe ako gemaanyi g'abantu gwali eryongeza omulyo kusaasira tegala nkubulya ebigambo bino si nnupu yeyakkuli bawagisi bwe bebakkuli noyina amagezi ebigambo ebikuvaamu ebizimba eggwanga era webali nnyo webali ddala tumaliriza sinaba kulaba message wano egamba nti kujjako Lilian yekka bantu baleke nedda nanti njagala bo kumbeera neri mu ggwanga mmwe muteesa mutya tuli ku bunkeeke buulanya ate tuli mu bucupa ate bya Hussein abantu tebalina mungu nti gwe bw'obavuma bagera kukuba mundu nga Museveni mundu yaabwe bucupa akacupa bwe kati ebute ye mundu yaabwe bwokera n'obatuuma n'alabye kusaasira omanyi abajega batera okukola siteri bwe mulituuka mu buyinza muli bamutya olaba muli eno banaye mutujjagiramu ekizayiro eggulu balikolerera toyinza kuba musiraamu oli embizzi onywa omwenge ndabye bannange bwe nfiira wano Allah ayinza okuntwala mu geyeena omuli ogutazikira temisaala va ku bye yagaana gulu bakolerera kukola ebibi era mwe muba nga kino kyemukoleredde kyemujja okufuna that is it. Yesu yalina obuyinza obulemesa Yuda okwetuga naye yamuleka asasulire ensobi kuba yalina amaanyi agatema omuti gwe yeetugira agagumenya mangu naye yamuleka asasulire eki ebyo Yeekolera ku lw'obulungi bw'eggwanga nsaba y'akagambo kambwe kati otukolemu ka analysis ntono nnyo Jeno abayiza Jena simanyi Muhoozi yatwitinze kubona abantu bali bukute Karamoja natugamba mmwe twagamulekera okutta abantu tugenda balaga ko tujje ozawuda ategeeza this is the real Muhoozi ntamivu waffe real Muhoozi ye waffe Muhoozi waffe kasita akola ekyobusiru y'abaana waffe kubanga gwe tumanyi kusekeera abantu Karamoja baba kuba yo Muhoozi gwe tumanyi ebyo byalina okwogera mutamivu abatamidde talina magezi kikulekule kimpemempemete nawe munve kushoya dindako yoyo Muhoozi obadde tukimanyi mpakimanyanya munanasi just na soda byebyo abantu Karamoja babagazaaki babalumba luna bagamba mulunde ente naffe tulunde ente kati mulimu kwetinga alina golodi n'amayinja g'amama bebagezaako kati basalimu sala oluva eggulu asiisira mu Bakaramoja
bwava eggulu eggulu amaze okubba nga bwe yabba ekapeeka n'agenda eggulu yagenda kati okubeeza emyaka 2 kalamujja manyi nabagamba bano abasajja eno ensi yo baagabana kwatiramu kwatira wali ono atugambe ate oba abyonoonya babi nti muhozize general wa LD muchaka akyali musikawutu basikawutu bano abakubanga emisota oli gayi yasoma ewa esalihas akakadde nkataddewo bagenda kukasonda wano kuba sikalina nkataddewo muwoozi ng'aleeta certificate yo oba gawuni nga bamutikkira graduation oli yabeeranga mukunowala giwe atenze omwana wa Museveni omwana wa Bukenya ali mukusoma bali bonna kakati oli bamitanga akajjawo nakukemanya jjukira omwana wa Bukenya ali oyo omutendeke ng'amaze okusoma amateeka n'agayita kandi agenda n'asoma amagye taata we yamuwaayo aweereza eggwanga era n'ayita muwozi nga teyasoma n'amagye gagaanye bagenda okudda wano nga bw'omanyi muwozi n'ayagala okufuga ate yayita ate nga yasoma n'obwalooya oli n'amugamba sseba amejjeno ate omusajja kusinga amaanyi ali ku level y'abapresident kyobola kyamutta naye abange nga ndogopi tusaina okugjayo ebyama bye nabugulira kyamutta kale omwana wa Bukenya emboka mu bagala mwe yafiira bateekamu mayiti naye bakola janali lumu bateekamu mayiti ye yagwa kabenje naye bo be batta omugenzi bw'okirowooza ndowooza si we nkirowooza ne Bukenya akimanyi si mumativu n'enfa y'omwana we yakolawo ki obagambe ki era nagenza okuddamu omulamusajja atwali ku ssisa ekiwubaano sineemukuba musajjaokulu naye mwe temumanyi Bukenya kyayitamu bamuttira omwana we eyali badde alimulabirira kati eyali akuuse musajja munne mukwano gwe abo bibamutta kanve kulaivu eno mamba ngende nta mu bulungi nsiibula tonsiibula abalabi baffe abalungi amanya nze Yeekolera Itongwa mbeebaza okubeera ku live eno aye tusisinkane omulundi omulala onaddamu kansuubire nti byenjogedde bibanyigidde ddala mu mutima buli akalaba kaweeyo abantu 2 meseji eyo esaasaane bweraba abantu 1000 kakati n'abantu 1000 byemu ng'asigayalingiddeyo 2 enjiri gye bayita enkyukakyuka eba esaasaana nabagamba nze siri mujaasi akozesa mundu ndi mujaasi akozesa eddoboozi nerijja basuna katola bituuse mu Amerika bituuse e London Museveni kakubira amasasi gatuuse ewa tumusinga amaanyi naye ye takimanyi enze Yeekolera Itongwa general enze interview ya leero yagadde ogisika naye interview